Munnayuganda njagala kutegeezaako nti emirundi egisinga newankubadde olumu twewala ebyobufuzi naye ate era ebyobufuzi kwe kutambulira ensi era ebyobufuzi bwe bitali n'ensi okukulaakulana kwayo kubeera kutono nabwe gutyo nga newankubadde ojja neweesanga nti abantu abamu beemulugunya olwa gavumenti enkwata yayo y'emirimu engeri gyegikolamu naye ate oba oliawo akamu kalembeekereza akabadde kakyaliwo kwe kuba nti omuntu okyalina eddembe erisobola okulonda omukulembezeewo ng'otandikira ddala kwerosi wano n'okutuukira ddala waggulu kakati wano emirundi egisinga obuzibu tuze tusanga enfunda ezisinga nti abasinga tuyayanira nnyo kenkyukakyuka era nosanga oligaga ti munnaye twagala nkyukakyuka naye nze kugamba enfunda eziwera nti enkyukakyuka gye wandibadde osinga okubanga ate weetegereza yeyo enkyukakyuka etandikira ddala awakaawo etandikira ddala ku kyalo kyo etandikira ddala kwerosi 1 kwerosi 2 wonna okutuukira ddala waggulu kakati olina omusanga nga bwe tumugaa nti owaye kaseera kakulonda bammeeya b'ebitundu kaseera kakulonda ba MP kaseera kakulonda ba chairman C5 haga ebintu binkwatako ago Maria Gansibi ebintu binkwatako nze ninze wali waggulu wokka kitegeeza ki nti ne bw'onooyaayanira okutuuka wali waggulu naye nga wano wansi totereezezaawo ojja ne weesanga nti era ojja kusigala ng'okaaba ti enkulaakulana mmye bw'otunuulira ekibuga nga Mubende municipality gyo nabadde nnyumizaako mukwano kuga ti owaye ekibuga ebbanga lyekibeereddewo bw'otunuulira ku disitulikiti enkadde wano mu ggwanga erya Uganda Mubende ogiteeka ku mwanjo nnyo omutima gwa Mubende disitulikiti ye Mubende municipality naye bw'otunuulira nga ne ka kolansi ke tufunye ku ssaawa ezisemba ku bbanga lye tumaze nga tufunye municipal amazima ga Katonda muggulu otandika okwebuuza nti naye abakulu bano bakola bamanyi nti kino bakola kyabukadde bwe tuba nga olwaleero kolansi tannaweza wadde mwaka gumu wadde ebiri naye ng'olwaleero amazzi bwe gatandika enkuba bw'etonnya onoonya newokulinnya ne wabula onoonya ne wooyita natunulidde ekkubo wano natutudde round about wano ku main street nga nti bane Katonda wange ani ow'okunenya gavumenti eya implementinga kwegamba eyateekesa mu nkola nti Mubende ne bajja approving okubanga efuna amakubo kakati nayo gye tuba tunenya oba tunenye bakulembeze bali ku ground olwaleero abantu bali mu kukola bintu bino nga babikolera ddala ku ground buli muntu yenna n'abakulembeze be twalonda okuviira ddala ku ba chairman baba district okuteukira ddala ku babaka ba parliament ne ba councillors naye olwaleero ekisinga okukwasa ennaku nga ne bammeeya mu batwalidde nti round about bukyanga bagenda maaso n'okubanga bagikola buli muntu yenna akiraba ti enkuba bw'etonnya olwo kasasiro yenna ekibuga ffe tuyayanira kwegomba bibuga birala nga bwolaba ebikulaakulanye n'ebiyonjo ffe Mubende tetumanyi ti ne watuwadde ka kolansi olunaku lw'olwaleero ate enkuba bw'etonnya teweeyoya kuyingira kibuga Mubende ofundako n'agenze maaso n'okubanga ayitira ate sayidi zeeri mu ttose round about yonna natunuulidde nga bw'otunuulira ebitabo sente zibagamba eziggweredde ku projekiti eyo nga tosobola na kukikkiriza naye ng'ate ekisinga okukwasa ennaku nti olwaleero efaananira ddala n'oba oliawo ne luli mu mulundi guli nga tebannaba na kugiteekawo ate oba oliawo ne ku mulundi guli nga tebanabateekawo round about efaanana bweri ate amazzi tegalegama nnyo bano abasajja bakola kintu kiyumba anaagenda bo tebeefiirayo naye nga bamu ku bakulembeze abandi badde baga nti owaye kino mukoze kibi beesirikidde bw'otunuulira ekkuba eridda wano ekaweeri kubo lyekaweeri lyate kaakati otuuka n'owulira nga n'amaanyi gakuweddemu kasasiro yenna nga bw'ava ku Nakayima bw'ava ku nsozi zonna nanga ne weebuuza nti abakulu bano bali bagenda maaso n'okuba nga bakola enguudo tebaatunuulira oba tebaakirowoozaako ye abaffe newankubadde tebaakirowoozaako enkuba eyasooka oba ekire ky'enkuba kye twasooka okufuna ne kireeta mukoka yenna naggweeramu nguudo byonna tebaalaba tebaafuna pulaani engeri gye bayinza kukyusaamu ne babako bwe bateekateeka inaga nti owaye twafuna ebitaala anti okyali ku nguudo ate ebitaala bikola lubyagadde ebitaala nti owaye ebitaala tubifunye naye ate bikola naye nga bw'otunulira budget bw'otunulira bwe tudda mu kye twandise paperwork eyakolebwa proposals n'ebyawalibwa byonna engeri y'okufunamu projekiti eno nga butitimbi na butitimbi oba oliawo bwandize mu ssente ne zikola ebirala ne zibaako kye biyamba nga nti owaaye ekyeguluuso amazzi katugateekeyo ekaweeri kasadala nawo amazzi oba amasanyalaze wakiri katuteeke mu masanyalaze ekyo nakyo kigwe thani okuteeka ebitaala bya sola ate bigende mu maaso n'okubanga nabyo tebikola kibiteekeddwa kubanga bikola bw'otunuulira ekibuga kye tuli mu kuteekamu kolansi tuli mu kuyaayanira okubanga tuteekamu kolansi munnayuganda gwangoberera nga kasasiro bw'otuuka mu katogo otuuka n'okwata ne ku ttama n'oganda ye municipalities ne town councils mu ntandikwa yaazo oba oyagala oba toyagala ekimu kuzimu ku bitandikirwako ebikakasa nti ddala muli watha okubeera town council muli watha okubeera municipality obuyonjo bukwata kikulu nnyo
era ebimu ku bisookerwako ddala by'ebisero b'emmotoka biweetiye be bakozi ba municipal okulabika nga bayonja n'okulabirira ekibuga olwo nno n'ebirala bigende mu maaso n'okuba nga bigoberera naye olwaleero bwe kiba nga kasasiro asuulibwa nga bw'omulaba wano nga bw'olaba ng'asuuliddwa ku makubo n'amalawo wiiki embwa ne bagitomera n'emalawo wiiki olwo nno n'otunuulira waliwo nayita awo ku kidda ku miizaani awo embwa nga emazeewo b'ennaku mmeka naye ng'ekivundu ekivaawo nga tosobola kikkiza nti tuli munisipaali bw'otunuulira ekinnya ekibedde kwayiwaawo ebbanga ku kyambuka mu kifuufu genda kwayiwe veeno ekiseekeni bw'otunuulira ekinnya ebbanga likimazeewo n'enkuba bw'etonnya amazzi agalegamawo tosobola nakikkiriza nti tuli munisipaali naye ebyo byonna bidda ku ki omukulembeze newankubadde buli muntu yenna asobola okubeera omukulembeze naye ate omukulembeze ayambako emirimu gya gavumenti okutambula obulungi omukulembeze oyo ateekesa emirimu gya gavumenti agoberera era alondoola si wa buli omu newankubadde nga buli muntu asobola okubeera omukulembeze era buli muntu yenna asobola okufuna chance ezimufuula omukulembeze naddala ku byobufuzi by'eggwanga Uganda nga bize bitambula naye okufuna oyo alondoola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti okufuna oyo afaayo okufuna oyo awuliriza okufuna oyo alumirirwa ekitundu nga naye mwennyini mwazaalwa kiki kyaleesa ekizibu hayina okugamba nti ku mulundi guno munnayuganda ojja neweesanga nti bavubuka bangi nnyo n'abantu bangi nnyo tibwewandibadde ogenda mu maaso n'okuba nga olonda omuntu wandibadde otunuulira ebintu bingi nnyo si kuba nti academic qualifications newankubadde azirina naye omuntu oyo asobola okulondola asobola okugoberera bangi betwalonda wano nga bebaali tebalinagenda mu parliament baali balinagenda mu bifo ebyenjawulo mu offices ze balimu ng'oyinza okulowooza nti ate ono bwe tunaamukola olaba ayogera mu kaseera kano olwo ate bwe tunaamuyisaamu bwe tunaamuteeka wano tabeere kirala naye nga kati bukyanga tumulonda okuviira ddala mu January owa 2021 ng'ennaku z'omwezi 14 nakati webuza naye omukulu kiki abakulu kiki ekyabaawo njagala kutegeezako gwe munnayuganda agenda maaso n'okuba nga ongoberera awo munnayuganda owokunenya asigalaani nti gwe omulonzi kubanga gwe eddembe lyo lyakuweebwa nti owa eronda omuntu ono era bwe watulatulamu n'olaba nti oyo gwosaanidde okuba nga ogenda mu maaso n'okuba nga olonda kakati alinaku kalakata myaka 5 kyokka ate bwafunayo akantu nga kamu olwo n'alandira kwako n'olowooza nti akoze nnyo naye n'akantu kennyini kakoze ate kemulowooza nti akoze n'ataka perfecting takute mu nsawo ze takute mu sente yobazabi tanoze mwanyi takoze eki wabula nga just kuteekesa mu nkola na kulondola mirimo gye government gyemaze okuba nga implementing okusalawo gijje mu kitundu nakyo ne kimulemerera kale nno munnayuganda awo oteekeddwa okuba nga otunuulira n'amaaso n'eriisa ejjojo twetaaga ekibuga nga kiyonjo twetaaga ekibuga nga kirabika bulungi bwe tuba tuneegomba abalala bonna nga be bakola twetaaga okuyiga twetaaga okutambulako twetaaga okulaba bali enkola yaabwe ey'emirimu ebeera etya ssente tufuna zeezimu ne municipalities ez'enjawulo bwe tuba nga fayine ne bwe tuba tetufunye zeezimu bw'otunuulira obwetaavu bwaffe niidi yaffe eri etya naffe akatono ke tufune tusobola okukabalansinga okulabika nga kakola ekintu ntumanya nti awo tuvuddeyoko emyaka 3-5 agajja mu maaso dhani okukola ekintu ate nga buli kadde n'abakulembeze abanaddako bajja kubeera nga mu kukaaba nti ate enguudo kyokka nga ku mulembe gw'omukulu omu enguudo twalowooza nti zaali ekizibu ekyo kiwedde naye ng'ate omukulu teyafaayo okukola kye yali yateekeddwa kuba ng'akola. Have a very good evening.